Bakadama TV kojja mate ennaku ezo gavumenti yavaayo ng'eyita mu kitongole kyayo ekya Ministry of Labour and Social Development n'egamba nti yandiggalawo amakampani gonna agatwala bankuba kyeyo okukuba ekyeyo mu nsi z'Abawarabu. Kino bwe kyaliwo Bakadaama baakuba miitingi era bye bino ebyali mu lukiiko olwo. Twagala tusooke tulabe biki ebyali mu lukiiko olwo, tukomewo tudisikasinge olukiiko lwali lutya, naawe wennyini olabe lwagenda lutya. Omulimu ogw'okujja mu mawanga ag'Abawarabu okuba ekyeyo buli mu baana ab'obuwala okuva mu ggwanga lino erya Uganda n'egindi ku egyo egiri kusinga abagoberezi, era nga buli lukya waliyo abasitula okuva mu Uganda okujja mu mawanga gano okunoonya empiiyi okuba essaawa obulamu bwaibwe. Waire bano bajja nga beeyendera bangi we batuukayo bafunirayo ebizibu ate batandika okunoonya obuyambi ng'eziraasobola kubayamba. Wazira waire bino biri biti waliwo ate abatuuka eyo baafunirayo emirembe era baakolera ne ku mpiiya nga niyo buli eno n'abakoba nti omulimu guno n'egindi ku egyo butya gifuna ekiralu. Nakolako Obwakadaama emyaka 4 mu kiyumba kimu, tukiyita ekiyumba kuba biba binene. Nagenda Saudi Arabia mu 2015. Tubeera ebbali ne batutiisa bannanga abakyala temutya, bali bantu bannaffe akwetaaga naawe omwetaaga. Natuuka n'enkola emyaka egyasooka 2 gyali mirungi gitya. Nze nakolanga emyezi 2 bosi wange ne mulumba ne mugamba njagala sindika ssente naye mpola nampa emyezi egyo 5. Nze sandibadde kino kyendi senga saagenda bweru. Right now ndi trainer mulamba and one of the best. Senga nali saagenda Saudi Arabia. Right now senga siri kyendi. Owundi kuba noni namukose Betty aweze emyaka 38 ng'asibuka wali Buwoolero mu tawuni kanso y'Ebuwenge mu Kibuga mu disitulikiti ey'Eddinda ng'akuba nti mwene kasookedde atandika akola mulimo guno byafunye mu bingi biringa obugulu obw'igongolo era nga tasobola kubirooda. Nensobola bulungi ino nina catering enumba dange diriyo era nsaba bannamawulire bwe libanga ekiseera kituuse mwidanga mwabonaku ebintu ebyo bye tulikola. N'ekindi gavumenti ndi kugisaba memorandum of understanding eye Saudi Arabia ni Uganda eyongerwemu amaani. Omusaala gabatuwa mutono bana ife balabe ensi edindi baba omusaala nga munene abandi baba akalala kitundu ife batuwa 9. Namukose ng'ali wala nibaina abeegayitira mu kibiina ki Gulf Returnees Association ekigaita abakozi abakolera ku mawanga ag'Abawarabu bakoba nti ekirowoozo ekya gavumenti okwemereza emirimu gino tiikikalamu gaire era enaabanga eri kwenda okubasalaku ku nkulankulana gye batandiiseewo. Nsaba gavumenti etayigalawo kubanga singa ebayigairewo omukisa gwaife gudakuba gukoze eki gutemeibwako weyabayi nti abaana abandi n'abakyala abandi boona abali einuma tibaida kufuna mukisa ki ogwo kujja kuluya kunoonya ku ssente batuwiitula era batukuba abaami. Nze ali kwogera nimwe nanoba oba navaayo mu bufumbo ekyantoolayo embeera yali mbi navaayo nasalawo nje Saudi Arabia noonye ssente nsobola okubeesa abaana bange era wano wendi saawa eno nensobola. Nze ngenda kusaba gavumenti ekole obuvunaanyizibwa bwayo bwe tuba tuli eri nabo amateeka ng'agafuga bali nabo bagakole naye ekyokusitopinga abakyala bano okugenda si kyekikulu. Bano balumiriza nti banaye babali kuidanga ofuna obuzibu bangi kuba bali kuidanga kuba na maddalaka n'amalala okubotere n'ekyedu n'obutenda akola mirimu eri bakama baibwe era nga kino nekiri kuviiranga kuba okufuna obuzibu olwo ni gavumenti yawano yaduuba nti amawanga gano gali kuidanga okutopyatopya abantu abava mu ggwanga lino erya Uganda. Bano abaana abagenda okweraga obwerazi nga tebagenze kukola neddala obanga ekikulu togenze kukola sinsiyaye ne bw'obanga oli mu Uganda n'oleeta omukozi nga yatayagala baana bo omugamba akola kino alabanga kuba bambi abantu beeri bato
osanga boss wonga muto kati oyinza obanga oli munene n'osanga boss wonga olaba mutini n'omunyoma. It's not good. Ekikulu kya byonna kuba respect kumanya nti ogenze kukola. Bano okwogera bino nga buli kwanukula ministry ekola ku nsonga ed'emirimu n'obuwangwa eya Gender, Labour and Social Development eyaviireyo n'etegeeza nti olukiiko lwa minisita lulimu nteekateeka okwemereza ddi kampani editwala abantu mawanga ag'abuwalabu n'emirimu gino kubanga go amaloboozi agali kuvanga y'ag'abaana obuli ab'obuwala abatwalibwa baatooperatooperayo galinga gatuuse mu matu ag'abakulu nga naakayire basobola okuba nga beemereza ddi kampani dino oba oliawo kidda kusobola okulungamyaku enkola ey'emirimu. Olukiiko lwa Bakadaama lwoti we lwagenda nga mululabye nga kigambibwa nti abantu bemulabye awo baali Bakadaama era bajja ne bannyonnyola ensi biki ebirungi bye bafunye mu Bakadaama. Bakadaama walikoze otya, myaka emeka gye baamalayo, era bo bagamba omulimu gwa Bakadaama mulungi, gavumenti erina kuva eri neggalawo. Baali ekimanyi mulina reaction nyingi mu bantu bano. Ndabye vidiyo ezitambula abantu ze bakoze ne bavaayo ne bagamba nti gavumenti yavaayo negamba nti egenda kuggalawo. Mu mangu ago mu kugamba nti egenda kuggalawo ne wavaayo gurupu y'Abakadaama egamba nti bo balina ekibiina kyabwe kye bali presentinga. Wabula mu complaint ezisinze zendabye era mu comments zensino wano wammanga babuuza abantu bano bemugamba nti Bakadaama amangu ago bavuddewa okutuuka nga bamiitinze ne minisita bayise mitendera ki okubeera nga amangu ago batuuse ku Ministry of Gender and Social Development ne babeera nga bakubye olukiiko. Kyekisooka. Ekyokubiri, mu bantu bonna abayamba Bakadaama olukiiko olwo lwaki temwabadde muntu omu wadde n'omu. Ekyokusatu, baategedde ddi olunaku nti luno olunaku bagenda ku miitinga minisita era minisita yalanzewa nti oba baagala kulaba Bakadaama. Ekyokuna, okwogera nti wali obaddeko mu Buwarabu n'okola obwakadaama kikufuula nti ddala wali Kadaama era kiraga nti oli Kadaama. Omuntu eyagenda mu Buwarabu ye muntu avaayo n'alaga n'empapula n'annyonnyola wa gye yali akola n'annyonnyola ne kampani gy'ayitamu. Bantu ne babuuza ekyo mwakirabyeko mu vidiyo. Ekyokuna, vidiyo eno bw'ogiraba efokasinze nnyo mu kuwaana omulimu gwa Bakadaama. Eyinza okuba ewaanya omulimu gwa Bakadaama 99 kati 1% nebeera nga eyogerako oba Omuwarabu ng'eyali baddemu akabi akatono, naye nga ffenna tukimanyi omulimu gwa Bakadaama guli ebizibu gyebiri n'ebirungi gyebiri. Tugamba bw'oba ogenza okurepresentinga Bakadaama olina kwogera birungi byokka oba olina okwogera n'ebibi bino olabe engeri gye resolvingamu. Ekiddako, mwazze mutya, mwalondedda mutya okubeera nga mwagenze okurepresentinga Bakadaama. Ekirala ekibuuzo, ekibiina ekyo nga kibadde tekiwulikikangako era kyawulikise wano nga minisita abayise nekibeera nga kiri formed oba nekibeera nga bwekiri. Ebibuuzo ebyo byabuuzibwa abantu abalabye vidiyo eno. Gwe naawe egy'oli osobola okwongerezaako ekibuuzo kyo. Ekintu kino mukiraba mutya? Abakadaama babaddeyo babadde batuufu, babadde bapange, ebintu bye bayogeddeko bye Bakadaama bye bayitamu oba si bye bayitamu. Baaliyogedde ku birungi byokka, ebibi ne batabyogerako, oba baaliyogedde ku bibi n'ebirungi. Ekyo nkirekedde gwawuliriza, naye nga bwe lutyo olukiiko bwe lwabadde lugambibwa nti ekibiina bwe kiri
era Bakadaama bagenzeeyo era balabaganye ne minisita era tetumanyi minisita yabafunye atya era abayisa atya ne bajja mu tayimu eyo yennyini bino ebintu ebibeereddewo